Yes, mujebaleko banange bigenda biti eyo. Nange ndi eno obunyuguvu bumpisemu ko naye amadini naye akagambo kenjagala okusharingako nammwe. Yanga ngezaako bategeeza nti as you grow ojja kubanga okye experiencinga abawakanya abakola ki naye mugezeeko nnyo mu nsi muno. This is what I mean. Kankize ne mu luzungu. Fight hard so that your body does not become over it's not your income. Ng'omala kukola n'ofuna, n'omala okukola n'ofuna. Kati bw'olwala, bw'olwala. Emabega keyo nalinga music nga nyimba naye nga munange nina kuyimba okufuna. Nga bwe nfuna ekifuba ne kinkwata wano olwo sijja kuyingiza. Okitegeera bw'olwala n'obeera ku buliri omwaka. Olaba obulamu bwo busaanawo. So gezaako kukola ebintu nga ne bw'oba toli engaged mu kukikola physically kijja kutambula era kikusasule osobola okubeerawo. So mugezeeko nnyo osobola okusaawo avenues, osobola okusaawo ways, businesses z'osobola okuyingizaamu sente wadde nga tokola ki gwe kennyini toliiwo. Naye kati abamu naddala abantu ab'ebweru bagenda ne bakola per hour. It is good to work per hour. Naye put aside something that will also pay you. Okitegeera, don't stick only on that. N'ogula ettaka ne lituula eyo nga teriyingiza, n'ogula biki n'ogula kino, bona agenda kuwundirika tugambe bakusanzeemu ekirwadde. Kikunyunyuuse. Biri bye bigenda okuyamba teweetaaga kutunda ttaka lyo. Okitegeera. If you buy land, put something that will generate income. If you get money, if you make money, katugambe omwaka gwezo okoze omwaka gwo, put something that will generate money for you. Okitegeera, tolinda kadiwa kubanga abamu nawuliranga bagamba nakyo kituufu nti mu bukadde bwo byokoze bijja kuyamba. Tolinda kukadiwa my friend. Not all the time nti wadde oli muvubuka ojja kuba n'amaanyi agakola. Awamu waliwo n'obudde obubeera obubi n'okera nga tewandyagadde kola. Make that time still be productive. Yeah. Obugambo bwonno buba bukulu wadde abazaalawo naye nze ngamba mubutunulangamu kubanga mwana ebintu ebimu bitukoledde ffe abamu newensanga mu mbeera mwana ng'embeera ekukutte bwoti nga tulina kyosobola kukola naye ng'ate oba oliawo kotaddewo kasobola okukufacilitate nga n'okubeezaawo. Yaman, mwegendereze nnyo ensi eno. Plan now.